president era nga ye principal w'ekibiina ekyo, former presidential candidate 2021 erinnya walumbagaye muyise nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye muyina amanya mangi ge mumuyita, ndowooza you feel free lyonna lye baba kuyise so long as it's friendly, lyonna lye mumuyita, naye nze namuyise nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujja kuba nga twogera ku bingi ebiriwo naddala ku biri byonna mu ggwanga, economy, security, human rights n'ebirala byonna okusinziira obudde bwe bunatukkiriziganya. Aba URA tulinawo programu yaabwe naye mubalinde okuva ku ssaawa 6. Honorable Kyagulanyi, abantu balinze gwenze bankooye dda, lamusa ku bantu. Nsanyuse nnyo okufuna omukisa guno oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu okwogerako nammwe basebo ne bannyabo, naddala abantu baffe abalungi abawano mu Buganda, manyi n'ebitundu bingi ebya Uganda bitulaba ku TV ne ku mutimbagano. Mukama yebale Bukeesa, abafunye obuzibu mbasaasira. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo esana amalala mangi ge bantuumye eryo mbadde sirimanyi. Yenze n'amalala mangi, yenze Bobi wine sebo sebo mugeto we bampita, yenze mubanda wa Kabaka owakabi n'amalala mangi sebo. Nange nsanyusa okubeerako wano. Weebale n'obudde bwewaddeyo okujja okubeera naffe. Abalabi naye kansooka embeere seefu wano wendi ndi seefu kuba njagala nze oluusi abamba nga ndi mu TTs emabega eri bakugulako ogwa treason. Nyinza okuba nga ndi ne treason suspect wano, ate etteeka lya treason ndimanyi. Bw'obeera n'omuntu ali treasonous n'odiringa naye n'okolagana naye baga naawe etteeka nange bayinza okunzingiramu nti nabadde ne terrorist. Actually mbigase byombi nkireetedde wamu n'ekya terrorism. Mu biseera bya kampeyini yawo waliwo ebyatuukawo mu during akangambe before, during and after. Ne wabawo abantu ab'ekibiina kyo ky'okulembera abakwatibwa ne babasaako obwa terrorist. Are we safe? Nyinza okuba nga ndi ne omukulembeze w'aba terrorist nange era etteeka ne linzingiramu. It's abetting terrorism. Wow. Tuli tutyawo ku bwa terrorism ne treason. Ombuza are we safe? Yes, sir. Ninenako okutegeeza we are not safe. Sure. Yeah, tewali ali safe mu Uganda muno. Naawe ali wano toli safe. Tewali ali safe. Bwe tuba nga tukyakulembera oba nga tukyafugibwa obumbola nga tukyafugibwa ku mudumu gw'emundu. Ogedde ku misango gye banzigolako, yes. Ndi treason suspect n'emirala nyingi. Ddala kujja Arua tebagidroppinganga. Definitely. Tugende kujja during campaigns tebagidroppinganga. Bankwata mu Arua nga bamaze okutemula muganda waffe Yasin Kawuma, mwoyo gwe gumule mirembe, ne bantulugunya nnyo ne banzigulako emisango mingi. Ogwali mwali ogwa treason kulya mu nsolukwe, ne banzigulako omusango gw'okunyiiza Museveni, ne banzigulako omusango gw'okubeera n'emmundu ziwakadaala, era ne baleeta emmundu 2 ne baziteekawo nti twamusanze nazo, ne baleeta ebyambe, ne baleeta emyenge, ne baleeta buli kimu, ne bagamba babisanze nange. Kyewunyisa nti wayitawo ebbanga tono omusango gwogwo okunsanga n'emmundu ndowooza nga obuswavu bususe ne bagujjawo n'emmundu ne zibula tebaddanga muzoogerako. Omusango ogwo gwakaweza emyaka egisukkamu 2 nga teguwulirwa, kwegamba tebaguggala ate tebagugoberera. Ogwa treason ogwasibisa ne bannange bangi nnyo, naye nga yebadde enkola ya gavumenti eno sinze gwe basoose. Ojjukira abaatusooka bonna babagulako emisango. Muganda waffe Dr. Besigye bamugulako n'ogwa rape. Bwe twali mu campaign banzigulako omusango gw'okusaasanya COVID n'emirala bwe gityo. So nja kutegeeza tetuli safe paka ffe kennyini nga tutaddeyo embeera etufuula safe. Sebo. Wow. Kakati tutandikire ku ludda naye kansooke wano ekyangu ngo abantu kye balimu ennaku zino ebyenfuna bwe bimiridde oyinza okubaako kyogamba kukabeeyi k'ebintu nga bwe bimiridde. Abantu baŋŋaye nti mujja kunsonyiwa abatayagala kiwulira n'abayagala okiwulira tukkiriziganye tutambulira awo. Kuba waliwo abamuyita pulezidenti nga pulezidenti waabwe bwe mba nkirifarinzeeko bwe kityo omukulu oli mba simugyeko bukulu ate nga be basinga obungi mu Uganda. Kati waliwo abaŋŋaye nti pulezidenti waffe bwajja mutugambire nti akabeeyi nga kasusse mu kiseera kino tukoze tutya. Naye nga waliwo ensonga 2 nti babuulire ekituufu. Babagamba
musolo gwe gwekanamye babagamba covid ye yabireeta ne babagamba olutalo lwa Russia ne Ukraine. Abasuubuzi bagamba misolo. Prime Minister Nabbanja yajja n'agamba nti covid bwe baggalawo resource raw material ezikola ebyetaagisa mu industry ezo ne ziggalawo nti bwe zizzeemu okukola ababyetaaga demand is so high ne kiba nti tebiyinza tumala olw'ekyo bitono ebikolebwa demand y'ebintu eri waggulu ate production erilo. Mr. President bwe yajja His Excellency nanti jabitabula buli wamu bakikuyita n'eri bakimuyita ow'emmundu bwe yajja nedda waliwo abantu President Museveni bwe yajja President Museveni bwe yajja n'agamba nti olutalo lwa Russia ne Ukraine lwe lutuleetedde obuzibu mu bbeeyi y'ebintu ebisinga obungi. Honorable Kyagulanyi gutambuddeko kiki ne mawanga amalala tufaanana bwe tuti tukigumire nti lutalo lwa Ukraine ne covid? Well, abatusooka bitegeera bino balina ekigambo kye bagamba nti everything begins and ends with leadership. Buli kimu kitandikira era kigwera mu bukulembeze. Bwe muba n'obukulembeze nga tebufa ku mbeera y'abantu then bino bye bigenda okubeerawo. Onojjukira nti buli wetuva mu kulonda nga bamaze okusaasanya ssente z'omusolo nyingi ebbeeyi y'ebintu yeekanama nebifaanana bwe bityo. Of course bajja kuleetawo ensonga ez'enjawulo, bajja kuleetawo eya covid, bajja kuleetawo ey'olutalo lw'e Ukraine n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye wabaawo obukulembeze okubeera obulungi kw'abantu y'ensonga enkulu wabaawo ekikolebwa. Twabadde tusoma amawulire gye buvuddeko ne baleeta akawulire ka myaka gye7 nga sinaba na kuzaalibwa. President Idi Amin bwe yayisa decree estabilizinga emiwendo gy'ebintu. Gavumenti ebeera n'obusobozi obutereeza oba obustabilizinga ebbeeyi y'ebintu bweba ng'etwala obulamu bw'abantu n'embeera y'abantu ng'ekikulu. Naye kakati wano tuyina abalina n'abatalina, tuyina abalya n'abaliibwa. Kati abalya be bangi, abaliibwa be batono. Abalya be batono, abaliibwa be bangi. Ate waliwo akagenderere ak'okwavuwaza abantu n'obbanyigiriza obulamu. So ebyo byonna bwe byegatta y'embeera gye tubeera nayo mu Uganda. Gye buvuddeko waliwo okwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta. Era ojjukira baawo ensonga ez'enjawulo kati wa clearance ku boda olwa covid ne balaga nti ensonga ezo bagenda zigonjoola. Naye amafuta ebbeeyi y'amafuta yakka yeeyongera kulinnya kitegedde. So kyenva nkugamba nti bwe mubeera ne gavumenti nga tefa ku bantu ebyo bye bibeerawo. Tuze tukyogerako nti buli Munnayuganda agenda kuloza ku bulumi bw'okulemberwa nakyemalira era nga y'embeera eyo eriwo olunaku lwa leero. Nja kutandikira ku human rights abuse. Honorable Kyagulanyi, tugenda kukola tutya oba pulaani ki eriwaawo nga okutulugunya abantu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti kususse? Lwaki nkibuuza ggwe? Abasinga okutulugunyizibwa ennaku zino be bagwa mu kibiina ky'okulembera. Kyekiddayo ku kiri nti baba labellinga nga ba terrorist. Ne mwono otuzingira n'ekyokwambala akakoofiira akamyufu, bangi bali mu makomera lwa nkoofiira ya kibiina kyekyo. Ate n'abamu n'enkoofiira nga teriiko wabula okwambala obwambazi omujoozi omumyufu ate kakutande kubaako ekifaananyi kya Kyagulanyi ofuuka wa bulabe. Bangi bakwatiddwa mu mbeera ezo, abamu baleeteddwa mu kkooti nga bamukwata musango mulala ne bamuleeta mu kkooti ne bamusomera mulala. Abamu tebaddangamu kulabikako ne mu makooti tebaliimu, ne mu makomera abazadde baabwe ne baganda baabwe n'ab'emikwano banoonyeza wonna mu makomera tebaliiyo, naye ng'officially kyajja security yabatwala. Honorable Kyagulanyi, abantu abamu batunuulidde ggwe nti abantu bano babatta babatulugunya, kuba sijja kutya kwogera kubatta kuba definitely waliwo emirambo egisangibwa ku kkubo. Oli ne bagamba nti motoka yali drone yamutwala ne basanga mulambo ku kkubo. Unfortunately security oluusi yeegaana nti awo siffe. Naye ku Tokya, what next? Who way forward? What should we do? Mukulu wange Bwana Sozi Kadu Mukasa, okusooka mpulira nga obuzito oba bunyiize bw'ogamba batunulidde gwe woowaawo ndi mukulembeze era omukulembeze omulimu gwe ogubeera omukulu gwe kulaba ekkubo guidance n'akwata ekkubo eryo ate n'alyoleka n'abalala. Ekyo kinkakatako. Naye era bibadde nga bigambo byange kuva mu ntandikwa ti bannange si nze
agenda banunula wabula ngenda bakulembera nammwe mwebereremu twenunule kuba ndi muntu omu okyogeddeko kyafuka kya lwatu kyafuka kya bulijjo ekyokutulugunya abantu bano abantu abatufuga bukyanga bawamba ggwanga lyaffe nga bakozesa banyaffe ne bakitaffe ne bakulu baffe nga mamaze obalimbalimba emyaka 36 yebadde ng'enkola yaabwe nze bampita terrorist abaganda tulina olugero lugamba nannyini kaze yakoogerera era yakatuuma n'abalala kakati bano bajja nga baterrorist tebajja nga bademocrats tebeesimbawo Museveni teyeesimbawo okuwangula bajja nga baterrorist nga bayeekera nga babandit terrorist ye muntu akozesa okutya yakozesa ettemu yakozesa tuli bavubuka katuli basinga amaanyi tuli bato tuli bangi naye tetukozesa method ya kutemula bantu alisti wadde bagezako tusindikirizaawo tetunatuukawaawo so boyi enkola yaabwe kyovula bakituteekako bagezaako okutiisatiisa bannayuganda batekewo embeera omungereza gyayita fatalism mutuuke mukkirize omanyi waliwo amaka gosanga nga kyabakkamu ne bakikiriza nti affe wano ewaffe tetuwasa mbaga ewaffe tetuvuga mmotoka ewaffe tetuzimba kalina n'ebirala bifaanana bwe batu kibagezaako okufosinga mu bantu bakkirize nti mwe mwawambibwa mwe muli baddu kino bazze bakikola bukyanga twesowolayo ng'ate tuli bangi nnyo nga tebalaba byetwogera bya mazima tebasobola tukwatwala mu kkooti ne mbagamba mulimba tebasobola kuvaayo ne batuvuganya nga twogera ne tukubaganya ebirowoozo ne bagamba Kyagulanyi ne ttiimu yo muli bakyamu nedda kiki bakozesa kutemula bazze bawamba abantu bangi baganda baffe bangi bawambibwa tududanga mubalabako bamuseveni bibalangiranga baamini babikoze emirundi egikubisa mu 10 John Bosco Kibalama taddanga mukulabika ne bannaffe abalala bangi nnyo bazze bawamba abantu buli muntu babasinga ku ttiimu yange baali babawambyeko nange nga mwendi kuba aluwa tebankwatanga polisi wabula bampamba bangi bazemu okulabika nga batemuddwa omuli ne bannamawulire nga bafudde ku saidi ekkubo nga bwe mugambye abalala tebaddangamu kulabika abalala babatulugunyiza babaggyemu enjala babakuddemu amaaso babaggyemu amannyo babatemyeko engalo n'ebirala bifaanana bwe bitu muze mubiraba ate bino tebyabeerawo bubeezi ne biggwa nedda ate tebituuka butuusi kuffe omanyi oyinza okugamba nti abituuka just ku opposition oba buli muntu olunaku lwajjo nyina musajja mukulu gwe nabadde nyumya naye ewaffe Gomba nangamba mwana wange bana abantu abawagira nakyemalira balowooza nti abalwanyizi b'eddembe bokka bekikwatako waliwo omusajja mukulu weeyo Butambala bamuyita oba wandimulese erinnya nja mwogera kuba musajja mugundiifu ye Mukasa Kirevu ayina mutabani we oyo Kirevu muganda wa Haji yali vice president wa NRM Moses Kigongo muganda we ne mutabani we bamukuba essasi nga 18 abo wandigeya mutabani we yali wa NUP no teyali wa NUP n'omulundi n'ogumu naye yali aze ku polisi nga alina ensonga zalese ku polisi naye bwe wawulira abantu beekalakaasa eyo DPC wawo n'alagira buli muntu bamuyingize mu kaduukulu omulezi n'agamba nazze wano bwedda nga nze kunsavi nga nze kuripootinga musango bwe yeyugira ebyo bigambo bamukuba bukubi essasi kwegamba buli omu kize kimukwatako naye nga bwe nkugambye muganda wange nti tekyatandika butandisi ne kiggwa kikyagenda mu maaso ennaku ntono eziyise bawamba omwana muwala gwe bayita Alexandria ne bamutulugunya olina okubawamulabyeko nebamukuba enigo ne bamwasayasa akabina ne bamwekakako abamanyi abasajja bamwekakako ku CMI amagye g'eggwanga ne bamurepinga nalabyeko brigadier general Kulaije ng'akyegaana of course tayinza buteegaana kuba ye enkola yaabwe kati Kulaije ate ye siniya mu kulimba singa ne Enanga kuba Enanga ez'omulaba omuntu bamutomera polisi ne bamutemula naye najja n'ayogera kirala bo twabamanyiira yali omwogezi w'amagye ebiseera ebyo baba bagenda e Congo ne bakola ebikolobero myezi emitono egiyise Uganda batusalira omusango ekooti y'ensi yonna ya International Court of Justice. Actually omuntu gw'abadde ayogerako kyekifaananyi ekyo ye muwala oyo agambibwa
bamukwata abeera ludda lw'embuya okumpi ne CMI bw'omulaba otyo bamukwata naye mbu bamuvunaana kukuba nnyimba za Bobi Wine omusango gwe kuba nnyimba za Bobi Wine ku radio ye yeyegulira so bwe batyo bwe bazze bakola ebbanga lyonna bagezaako okuteekawo okutya mu bantu baagala tumanyiize nti kati ne bwe tunaakola ebikolobero bino temulina kye mujja tukola era mujja byogerako mwekennyini mujja bipostinga yes tujja kuswala naye twaswala dda bo balaba baswala dda nkansabe oba tuwulire ku General Kurayige ekyayogera yennyini tumuwulire mu ddoboozi ly'abantu abatamuwulidde muwulire tuwe ku ddoboozi lya Kurayige tuwulire kyagamba ku muwala oyo ku lwokusatu lwa sabbiiti eno omuwagizi w'ekibiina ki National Platform Alexandria Marino C yavaayo n'alumiriza ekitongole ky'amagye ekikesi kisemwayi okumuwamba n'okumutulugunyiza mu kaduukulu kw'osa okumusobyako nga bamulanga okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganyako ku bwa pulezidenti wa Uganda. Bankuba nga balina bye banjiira ne bankuba omulala yankuba omugere ku matu era okutukwafuna damage n'aninyana wano era eggumba yafuna damage then ne munda ne bakola bye bakola empisa zaabwe zonna embi. Olwaliro eggye lya UPDF livuddeyo ne litangaza ku nsonga za Alexandria ne litegeeza nga balimanyi obulungi omukyalo ono era mu mwaka 2020 bamugombamu obwala nga bamutebereza okubeera n'ebintu by'amagye wabula oluvannyuma bamuyimbula n'addamu okulya obutaala. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe ky'amagye mbuya mu Kyaddondo omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije ategeezezza nga ku mulundi guno bwe batannakwata ku Alexandria ku musango gwonna era eby'okumutulugunya n'okumusobyako tebalina kye babimanyiiko. Twalaba ennaku 2 eziyise ng'omukazi eyeeyita Marios Alexandria oba Esther atuwaayiriza nti twamukwata era n'atulugunyizibwa n'aba CMI. Namba 2 okubalaga nti abantu beyagambye oba beyayogerako bali wano era tebamukwatangako okujjako nti omulyano we omulala emyaka 2 emabega yali anoonyereza ku musirikale waffe. Ne bwe tumukomyawo mukulu Kurayige ekiriwo kuwuli abadde akyegaana kiri kyobadde lwakubeera tukomezaawo yagenze maaso mu kwegaana kwe ensonga gyabwe ey'okwegaana yagambye muntu gwe mugamba nti no twamuwambye essimu ye yabadde kweri ye ensonga yalaze ne print out nti yabadde acommunicatinga n'abalala naye nze kamwakoogera bwe bampamba mu Arua essimu yange basigala bagikozesa nga bakubira abantu baffe bano ba Edi Mutwe be baawukwata essimu zaabwe by the essimu tebazibadiza bano ba Edi Mutwe Nubian Lee bwe baamukwata essimu ye yasigala bagenda ne ba withdrawingako mobile money essimu ye basigala bakubira contacts ezimu kati basigala bagikozesa. So n'otunuulira omuntu alina okuba eggye ly'eggwanga nga mutuufu nebyayogera naye kirungi nnyo omanyi omuganda agamba eryokanga netonya netulaba ensiisira ezenkanya emyoyo. So ffe kyetusinga okukola kwokuba mulisaamu ettaala naye njagala okutegeeza mukulu Mukasa nti abo be batono ennyo abasobodde okuvaayo abakyala be barepinze nga abasirikale ab'amagye be babarepinga nga poliisi be babarepinga abasajja be basobezzaako bangi nnyo bakikozesa nga kyakulwanyisa kuba bamanyi nti abakyala abamu n'abantu n'omusajja be bakukolako ebyambyone bangi batya okwogera era mu mwannyinaffe oyo muzira okuvayo ayogedde ku lw'abakyala bangi nnyo onojjukira nti ebikola bino ebyokuwamba ne Museveni avaayo n'akyogerako nti ababikola baani ba SFC be bawukulira okuwamba. Museveni yakyogera kiri ku rekodi ababikola be baani ba SFC bakulemberwa mutabani we Muhoozi. Ontegera kyenga naye Honorable Kyagulanyi Minister wa security yabadde mu Parliament neyegaana abantu bano n'agamba ababuzaawo abantu nabo bagenda banoonyerezaako tebabamanyi. Njagala okutegeeza nti Minister wa security y'omu yali avuddeyoko n'agamba poliisi erina obuyinza okukuba n'ekutta. Ebiseera bye yali Eritu Mwene. Minister wa Internal Affairs yennyini yavaayo n'agamba ti Kyagulanyi twamukutte ne machine gun 2
nfuna bulungi be bana abantu bowulira nakugambye nti bana abantu yebadde enkola yaabwe okuva edda bo baali bajambula ne bajja ne bambala amasuuti n'enkola yaabwe esigadde nga yemu muganda wange tekyuseemu naye olisolake okukwata n'emmundu bbiri naye ne bakusunyiwa nga omuntu bamukwata bukwasi na kisosonkola ekyasasi n'awera ennemba nagwo mwana twera ndi wa mukisa nnyo n'emmundu ne zibula ona Kyagulanyi kukuba bukofiira buno abantu bo bazidropinge kuba babayodde bangi nnyo naye ng'oyogera ku kyobukofiira obwo na kino bwe ndaba Honorable Kyagulanyi ng'akayina tebamukwata bwe ndaba Lobongoya ng'akayina Ssenyonyi Zaake Kivumbi Muwanga Sewungu tebabakwata naye bw'ona osanga ng'abalenzi bano abali bano ba Ivanike ba Adamu bwe bamusanga eyo nga bagambye enkofiira ezo twazigaana lwaki muzamba ng'abo babayoola nga batwala babatulugunya nabuuzaako ku bakulu wano naye oba naawe oyinza okubaako kyoddamu lwaki bakwata bali mwe betwandiise ba principles ng'ate muzambala openly ate mwe tebabakwata zimenya tteeka nga bali bazambadde mwe tezimenya nange kyeneebuuza munnange naye njagala okutegeeza ti obufuzi bwonna obwabannakyemalira bakozesa ebintu bibiri kati initially walingawo enjogera egamba nti strike the shepherd and scatter the sheep kube omusumba endiga zisaasaane naye bagenda okulaba ate ku nkola yaffe nga bwe bakuba omusumba ng'endiga zikola ki zongera kuŋŋaana ne bagamba akatukyuseemu katukube endiga kikyentegeeza mu kino munnange bamanyi bye bakola bya bumenyi bw'amateeka tewali tteeka ligaana muntu yenna kwambala akakofiira akamyufu era sikambadde leero kuba nzijidde mu Robert style badiployinze wange wonna ku luguudo basobola okulaba nga sijja tewali ategedde nti nzija era ne bannange bannekangidde wano banyigidde naye kyengezaako okutegeeza nti bagezaako okuteeka okutya mu bantu tebasobola kikola officially nga bwe bakikola wano ne balemesa zi TV ne radio okunkyaza nga bw'osanga nti kizibu okuzanya ennyimba zange wano ku TV oba ku TV endala ne ku zi radio tekiri mu mateeka era tebasobola kisa muwandiike ne bajja buzi ne babakangakanga ne bagamba gwe programs director oyagala obulamu bwo lekera okuzanya ennyimba za Kyagulanyi bwe batyo bagenda nga batiisatiisa abantu bagezeeko okubaawukanya ku ekyo kye bakkiririzaamu kuba tebasobola kunkwata ne bansiba wali weewunyizaako lwaki bwe baatukwata ne kalangala nze banteeka mu helikopita ne banvuga ne bantwala ewaka bannange ne babatwala ne babasiba ekitali myezi 7 wali weebuzaako lwaki bajja ne bakuba abantu naye nze ne baba bankutte bansibira waka kuba bamanyi nti kyongero balabisa era yensonga lwaki tukunga abantu bulijjo nti bw'olaba muno nga bamukutte mukuba ekifaananyi obasala amagezi amawulire ago gagende buli wamu kuba bamanyi kye bakola kyabumenyi bw'amateeka bamanyi bye bakola bikyamu tewali tteeka lyonna lyonna ligana muntu kwambala nkofiira myufu mwali muwabiddeko ku musango ogwo ogw'ebyambalo ebyo simanyi oba gulina we gwatuuka oba kyakoma njagala okutegeeza nti mu bufuzi obwannakyemalira kye basooka okuwamba by'ebitongole bya gavumenti nga bw'olaba paliyamenti n'ekitongole ekiramuzi bwe kiri mu buwambe newalala wonna wonna wawambe kakati bw'oba wali owuliddeko saabalamuzi ng'ayogera nga bw'ayogera saabalamuzi nga yakulira essiga eddamuzi olina ssuubi ki mu bitongole ebiramuzi ebya wano yaze ne yeetonda ku byayogera embuga wano of course yaze ne yeetonda naye bikulaga ki omanyi omuganda agamba gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo bali nnyo so ekyo ffe tutunulira byayogedde naye kiki ekiri emabega wa byayogedde era alowooza atya era omuntu nga nze Kyagulanyi oba omuntu wawano bw'aba mutwalidde omusango osuubira obwenkanya ekyo nno kye kyatuleetera okutuuka ekiseera nga bwe tuba twemulugunya naddala ku ddembe ly'obuntu tutwala emisango mu kooti y'ensi yonna kuba bano bannakyemalira ne bwe bubeera ddi ekooti y'ensi yonna ekola ki ejja omukono gwayo omuwanvu gujja mutuukako weewaawo sebo Honorable Kyagulanyi bwe twogedde ku mukulu Chief Justice kantuuke ku tribalism nga banenyeza nnyo National Unity Platform tribalism nti mukozesa nnyo amawanga katulandukeko tugendeko ne Bulaaya mu America omugenzi speaker we yabeererayo kwe kwava Chief Justice okuleeta ebintu ebyo simanyi control gy'olina ku bali mu diaspora bye bakola ne bye boogera bagamba nti abali yundi NUP erabika yafuuka y'Abaganda
era n'abo bagamba mbu baganda be bali eyo be bakola ebyo. Waliwo n'abakulu be nali ndeeseeko wano okuva mu ruling party ne bagamba nti problemu ya Nuupu ndi yeesigamye nnyo ku ggwanga ate tebajja kuba bali bokka kuba ne bwe twali twakava mu kulonda nzijukira Captain Mike mukulu eyo yagamba nti mu Buganda balonze kyabadde tribalism kwesigama ku mawanga. Waliwo ne minisita Mbayo naye n'akyogera naye nga ne His Excellency yennyini naye yakyogerako. Simanyi ki kye babeesingako ososola nnyo mu mawanga ekyenkanidde awo. Well, kyewunyisa nga bwe nakugambye nti Mwai Museveni tasobola kutuula nange oba natuula tasobola nakutuula na Edi Mutwe ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'eggwanga. Kubanga ensonga omukulu ng'omunafuyizanya munnange nyina omugabo gwe gumu ku ggwanga nga Edi Mutwe nga Bobi nga Museveni ng'omuntu yenna yenna ffenna tuli bannayuganda ffe bwe tukkiriza era munnayuganda yenna bw'aba ataddewo ensonga nti waayi kino kikyamu nange nyina okugamba kino kikyamu ne tulaba amateeka gagamba ki y'obuntubulamu bugamba ki naye kati bo bali bannaffe kubanga tebalina argument yonna buli kimu bakola kyakijambula kakati balina otusaako ebintu bibiri tribalism oba obusoze mu mawanga oba violence okozesa eryanyi ate nga byonna byonna tetulina kyetuli. Museveni ne banne bakozesa ayagala nsindike ku kisenge ntuuka okwetonda nti munange ensonyiwa olw'okubeera omuganda. Ekyo sigenda kwetondera muntu yenna kadumukazi okubeera omuganda. Nazaalibwa ndi muganda saasalawo nakwatibwa bukwatibwa mukisa. Ozaalibwa ng'oli muganda. Era nkyenyumirizaamu nnyo lwe lulimi luno olw'enjogera oluntunze ensi yonna naye ate tekinfula wanjawulo ku mulala ne bannayuganda balala balungi era basaanidde nga nze. Mwana wattu nno Museveni yandibadde muswavu kuba kasaako ke konna konna n'abantu ab'amaanyi mu gavumenti ye bonna bonna baggwangali. Ekyo buli omu akimanyi naawe okimanyi lwa butakyatuukiriza nga nze. Naye ntunuulira nze Kyagulanyi omukyala nkuuma mukwano gwange asinga wentungamu mukyala Munyankole jjajjaawe ye yakuza Janet Museveni. Sure. Onfuna bulungi nze gwayita omusosoze mu mawanga. Tunula bannaffe mukwano gwange nfanfe gwe tuba naye ku lusegere musajja munubbi. Mukwano gwange omulala atabole music wange musajja mukyoli Dani Magic. Kawansi Secretary General atenga naye mukwano gwange ye Rubongoya weewaabwe. Kwegamba talina argument n'omulundi n'ogumu. Naye nga bwe nkugambye nti bannakyemali ate mwana wattu omuntu nagambye nti nannyini kaze yakoogerera oba yakasiba ku balala. Nakugambye nti enkola ya Museveni ya busosoze yo kuva mu nsiko ne musiko wali okusosola. Njagala ogenda osoma ekitabo kya Dr. Kizza Besigye kye bayita Uganda's Unfinished Revolution. Ojja kusanga nti walingayo bamagala babiri, waliyo magala wa Ero ne magala. Naye nga magala wa Ero yatalya nkoko era bamuteeka bamukazako erinnya magala atalya nkoko n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye sijja kudda nnyo ku tribalism kuba ye Museveni yenkola ye. Ekyo nno akikozesezza okugezaako okwawula abantu bonna bonna. Era njagala nnyo n'okusinziira wano okwebaza ab'ebitiibwa nga ambasada Olaro Tunu n'abalala bonna bonna n'obwakabakala bwakyoli okulaba nti Museveni kyabadde agezaako okukola okussaawo oluwonko wakati w'amawanga wakati w'Abaganda n'Abakyoli n'abalala bonna bonna. Ekyo kimulemye. Museveni akola nkola y'Obote. Obote ayagala nnyo okwa-isolatinga Buganda. Ayagala atufule balabe ba buli muntu. Ayagala Abaganda babeere balabe b'Abanyankole, babeere balabe b'Abakyoli, babeere balabe b'Abasoga, babeere balabe b'amawanga amalala gonna. Ekitagenda kusoboka. Museveni ali very late. Y'obwongo bwe buli mu myaka gy'enkaaga gya 7. Naye kakati ffe tuli mu kyasa kipya kya 21. Twegatta dda, twayagalana dda, twesanga tuli wamu. Ekitugatta y'ennaku gye tulabye. Kyogeza kuga nti ali myaka gy'enkaaga okusosola okukozesa ekyo kya tribalism wekyali kikolera. Tribalism wekyali kikolera. It cannot apply today. It cannot apply today.
it cannot apply today. Kati Museveni alowooza asobola okunjawukanya ne Bobi kubanga tuli bamawanga ganjawulo. Alowooza asobola okunjawukanya ne Nubian kuba Munubbi. Alowooza asobola okunjawukanya ne Dan Magic kuba Mukyoli. Waiswa Mufumbiro kuba Musoga n'abala Lubongoya kubanga Munyankole n'abala abafaanana bwe batyo. Tekisoboka munnange. Bazedriga. Bazedriga. Twesanze tuli wamu. Tesobola omu ku mikwano gyange aba ya kebera n'emmere gye ngenda okulya bamuyita agaba. Lwaki erinnya oliwaayo abakebera ebyokulya? Kubanga kimanyikiddwa nfuna bulungi. Lwaki ekyo tokyesiga? Ndowooza era ogenda mukyusa k'omwogedde ketuvuddeawo ebyaffe biba bya mu lwatu. Nva ku nsonga eya tribalism nga nsonga nesiira ku kufa kwa muganda waffe Jacob Oulanyah. Baateekawo ensonga ya tribalism nga baagala kubuzaabuza enfa ya Jacob Oulanyah. Kitaawe ya Jacob Oulanyah yagamba Jacob Oulanyah bamuwa butwa. Exactly wembadde nzira kuba ogamba nti nga tuvudde ku ekyo. Kasita oyogedde kwakuwa emmere kizingire wamu kitwalire wamu nja kituukako ekyobutwa. So njagala okutegeeza nti bannayuganda ababeera mawanga ag'ebweru kibaluma nnyo kuba bangi badduka buddusi mu nsi yaabwe. Naye kibaluma nnyo nti abantu baabwe bali Uganda tebalina bujjanjabi bwe beetaaga naye ng'abakungu mu gavumenti babatwala Bulaaya. Kati okutwala Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah omugenzi kyatwala bilioni 1.5 ze milioni 1,500 okumutwala obutwazi. Minisita y'ebyobulamu yatugamba tebamukwata nako. Okumuza tetumanyi zaayikawo n'omukuziike zasanyisanyizibwa zaali nyingi. Kyengezaako okulaga nti abeekalakaasa abali e Bulaaya bonna si Baganda. Bano bagala kifuula musango kubanga akulembera NUP Muganda. Nfuna bulungi. So ba NUP bagala kifuula ya Baganda. Bagala kifuula kikolobera okuba Omuganda. Bagala tutandika okutya okubeera. Abannaffe bangi batandise n'okutya okwogera nti ndi Muganda. My friend sina gwe ngenda kwetondera. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Sebaagulanyi Mitembo. Ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu ne Dirambogo. Nkyenyumiriza mu siina muntu gwe ngenda kwetondera kubanga ndi Muganda. Era nawe munnanga ali eyo mu ggwanga lyo byenyumirizeemu osaanidde nga bw'oli. Tokkiriza muntu yenna kwawulana banno ku mawanga ate tokkiriza muntu yenna kunafuya otuuke awenzirayo kali control kijooba inakaabo kuba buli ekikolebwa ogenda okulira n'abali mu gavumenti oba ne other opposition abatali kaŋŋamba abatali friendly ennyo naawe nga bakwotinga gwe nti you've not prevailed over your supporters outside. Ekyo era bakikola kugezaako kwejustifyinga. Tuli bannayuganda bangi nnyo bemanyi ne besimanyi ze nakuma bukumi mu muli ne mbagamba bannange mwebereremu buli omu nayimuka ne yeebereramu. Eyo Bulaaya tulina abamu ku bakulembeze bennenyumirizaamu ennyo abawi bamugezi abasajja abagezi. Tulina muganda waffe Milton Alimadi. Tulina muganda waffe Mwaka Lutukumoyi akulembera kati akulembera bannayuganda baffe bannayuganda ba NUP mu nsi yonna kati akyaliko naye nga enkyukakyuka egenda kujja mu bbanga tono. Bamuyita Haman Ainebyona si Muganda. Simanyi oba ontegera kyeŋŋamba. Kino ekintu kya tribalism bakikozesa kunafuya. Njagala n'okukubira omwaka guno nakajja ku BBS wane mirundi emeka. Eno BBS yaffe. Bobo Ntambi oyo ayinza okujjukira obulungi. Kakati tulina radio eyaffe CBS eya Ssaabasajja Kabaka. Ndi Muganda nze Kyagulanyi. Wakampulirako emirundi emeka. Nja kubuuza made in Serek. Okitegeera. Kati bannaffe bangi abamu nze nyina okulowooza nti batya n'okunkyaza bwe tunamukyaza maama banagamba ate mukyaziza Omuganda kwegamba abalala bajja abatali Baganda naye nze Kyagulanyi bannange okutiisatiisa okwo nyina endowooza nti bagenze bakuteeka ne mu bannange ne batya n'okunkyaza anti munaye bwe tunakukyaza bajja gamba nti tukyaziza Omuganda. Omuganda talina buzibu. Omuganda wa ddembe okujja ku TV ya Kabaka. Omuganda wa ddembe naddala Kyagulanyi Omuganda wa ddembe okugenda ku CBS n'ayogera ensonga eza Buganda n'ez'ensi yonna. Naye kati wano kwotuuse gwe buli wonoobanga oyagalira ne bw'otokonkona. Kansubire tekikomye wano wamanya ku TV. Naye obadde ombuuziza ku nsonga y'obutwa. Obutwa buno kuba kunaabamu ku baayitiddwa kw'oli. Bw'oyogedde ku taata w'omugenzi Oulanyah ye yakiddingana lugye nti mutabani wange yaŋŋamba bampa butwa
nendaba muganda wange Honorable Kiwanda n'agamba nti nange yali yaŋŋamba nti bamuwa obutwa nempulirayo n'abalaka ne Honorable Giri batolanya n'akireeta nnyo ninagenza okuwulira bamuyise Kiwanda bamuyise negenza okukola ne bali omunsi bamuyise taata woolanya bamuyise nagenza okuwulira naawe kiki sono butwa kakati butwa usimanyi oba ne Ssaabasumba naye banamuyita Ssaabasumba ko Easter yagaye ndi lwaki mugaana abantu okwogera ku butwa aye nga wekiri ni simanyi kigenda kuggwera waki ensonga y'obutwa bono nzikiriza mukadde wange kazireke mabega tetandise leero ebigambo by'okuwa abantu obutwa bize byogerwa kuviira ddala mabega era ekyo tekibadde wano wokka mu Buganda oba ngulu yokka kikutte ku buli Munnayuganda yenna ate si abo bokka abavuganya Mwami Museveni mwana wattu kyanaku nti n'abo abamwesigirizaako nabeera bamaliza baluguddemu ojjukira enfa y'omugenzi Nobo Mayombo etaategerekeka era nga kyayogerwa ndi bwe yali afa yagamba abana abasiru banzise bampadde obutwa netugenda mpola nekiva mu west kiwugwenzi paka Busoga manyinaffe Serina Nebanda omujjukira kyali kigambibwa nti yaweebwa butwa era gavumenti nekwata n'abo abaali bamusaze bamugyeko sampo z'obunyama okugenda e Bulaaya okwekebejja ne bamakinga sure bamukwatira ku kisaawe Entebbe ne bamakinga sure bavuvunga enfa ya Nebanda ani yakirimu yali ayogerera obikavalinga Chris bali omunsi no by then ku Nebanda bali omunsi yali ku side ndala by then he was still yali akyali mu bakwa parliament naye yali involved mu narrative y'obutwa kyengeza ko kugamba omanyi buno bwongo bw'omuntu tebwerabira ate gy'okoma okujjukira omanyi omuzungu yagamba the farther back you look is the farther in front you see gy'okoma okulengera obuwanvu bw'okoma okulengera emabega bwebuwanvu bw'okoma okulengera maaso emabega oba olengera mayiro 2 ne maaso ojja kulengera mayiro 2 naye emabega oba olengera mayiro 10 ne maaso beera sure ojja kulengera mayiro 10 kati kizze bwe kityo nga bafa mu nfa etategerekeka tewabaawo okunoonyereza kammaleyo taata wange ensonga y'obutwa nkulu nnyo era gye nkyaliko gye mbadde njagala okwongera genda engulu abantu b'engulu badde batuufu okwebuuza Walter Ochola yafa mu nfa etategerekeka tewaliwo ripooti Julius Oketa yafa mu nfa etategerekeka tewaliwo ripooti Paulo Kech yafa mu nfa etategerekeka tewaliwo ripooti naye ebyo byonna byatuukawo nga omu ku bannamagye bano bonna be batta bannamagye ba genero ab'amaanyi nfuna bulungi naye byonna bibaawo nga omukulu omu mu magye gwe bayita Tinyefuza yamala nakyusa erinnya lye ne yeetuma Sejjusa ng'amaze okuvaayo n'abategeeza nti waliwo pulaani ey'okutemula abakulu mu magye kubanga Museveni agezaako okuleeta mutabani we kati bibe nabwe bibadde bwe bityo incidentally ate oyo tebaamuyita kubaako kyatangaza yadduka mu ggwanga okumala ebbanga naye katuwaali yadduka mu ggwanga tulindiridde bamuyite munnange anti nze munnange nkubuulira ebiriwo byenjogera kati ku TV ng'ensi yonna enjegesa amaaso era byensobola okwogera singa baba mpisa embitebye abalabi kyayogera ku General Tinyefunza ntangaza mu General Tinyefunza alina we yayogerera n'agamba yali alumiriza kyabutwa n'agamba nti nze mbadde ntula ku high command emyaka 5 n'agamba naye bwe tugenda okusinkana buli muntu agenda n'akacupa k'amazzi agenda n'ekyapati ye mu nsawo tetuyinza kulyayo naga obutwa bungi buli eri okitegedde tebaamuyita bimubuuza oba balimuyita sebogenda mu maaso okuva olwo bagenze batogo banogoka omukoomu olanya yasembyeyo naye enfa y'olanya ate mwana wo tuyeekubye nnyo tooki mu nsonga zino gye bagezezaako okugikyusa okugifuula tribe gyekomye okuvaayo neyeeyoleka wabadde okimanyi nti taata woolanya bukyanga agamba nti mutabani we yamugamba bamu obutwa wali okimanyi nti baali bamuganye okwogera mu kuziika mutabani we twabiwulira baali bamuganye lwaki baali bamuganye naye bwe tuli bafirika n'abeeyengulu nabo balinga ffe Abaganda sayansi w'ekinnansi n'avaayo awo era bamaliza taata bamukiriza naye ensonga eyo ugambi bayise abantu okujoogerako naawe wayitiddwa simanyi oba wafunye amawulire ga Observer August ndowooza nga 4 oba awo gafuluma gagagamba omwaka oguwedde yali August nga 4 August nga 4 omwaka oguwedde gafuluma nga Museveni yennyini alagidde wabeewo okunoonyereza ku kuwa olanya obutwa
kati gavumenti ya Museveni yennyini yeteyagala tubuulirize oba twogere ku kigambo kyakuwa Oulanya Butwa. Ekyo tekijja kubaawo era abantu bajja kyogerako oba mbasibe. Njagala okumaliriza ensonga eyo nga nkutegeeza nti minisita Kiwanda former minister kati ye vice chairman NRM Buganda naye yavaayo n'ategeeza nti Oulanya yamugamba tibamubutwa naye namugamba tobulirako muntu yenna kubanga Oulanya bw'oli akumugamba tobulirako muntu yenna yalina ensonga Oulanya yandibeebuuliridde yali speaker wa parliament naye mwana wattu Kiwanda yongera n'ategeeza nti ye yagenda n'abaguliza akaani Chris Balyomunsi n'agamba waayi omusajja yangambye bamubutwa ne bagendayo Chris Balyomunsi n'amugamba tugende tumulabe ne bagendayo ne bamulaba nze mu ndaba yange Balyomunsi alinga yali agenza okukakasa kituufu ndoza sekyejo kakati omanyi anti munnange yendowooza naye nange kankulage yange nzikiriza ssebo ndowooza ekyali kimututte Kiwanda ye vice chairman NRM wano Buganda Balyomunsi ye vice chairman NRM Western ate Jacobo ye yali vice chairman NRM North kati baali bagenze kulaba koligi waabwe bwe benkanye ebiti naye era njagala okimanye nti Oulanya yali agambe Kiwanda nti tobulirako muntu yenna Oulanya ye victim Oulanya vice chairman wa NRM North yali abagulizaako munne owano Buganda ekyo nno kyongere n'okukolaga enkolagana wakati w'abakyoli n'Abaganda Museveni agezaako okumenyawo ekizibu kye yalowooza nti kimutuuseko yakibuulira Muganda we so Balyomunsi ayingirawo awo awenakoma okutegeera ebyaddako speed omuntu tayinza kubeera mukyamu kulowooza nti Balyomunsi ono bwe yatuukayo n'agamba kati ono atandise okutaaja ebyaddirira nze naawe Kyagulanyi eyo tubeeyo mutyayo mutya bakuyitira kiggwate simanyi kimpitisa ndowooza bagezaako okutiisatiisa wakola statement nti yakugamba nze bunnange mpulirwa byogera nga ngalabi ya Nyanzi yo summons yatuusewo summons tezinatuuka wange naye mwenna babayitira ku press conference baseba abapoliisi bye mumpita okubagamba ndi wano ndi mu bigambo Obuganda ne Uganda yonna era bwe munampita ngenda biddamu bibagambe nti ennaku z'omwezi bweziti kino kyaliwo ne kino kyaliwo ne kino kyaliwo ne kino kyaliwo onzijukizaamu mukulu wange omugenzi Kasirye Eggwanga bagamba lwe yayokya tractor yali esenda ettakali nti bakyanoonyereza yababuuza nti bannaye nze yajookeza mbagaanyi nze najookeza ndi wano mugenda kunoonyereza kabiri tike ennaku okoze bulungi okwogera ne Kasirye Eggwanga Kasirye Eggwanga nze naawe tumanyi nti olunaku lwe yasembayo okulabikako mu bantu olunaku lwe yasembayo okwogera ku mpewo yakuba simu n'ategeeza radio presenter nti ndi wano bankutte simanyi kye baŋŋamba ng'ayogera mulamu twaddamu okuwulira Kasirye Eggwanga ali mu ddwaliro bino twaddamu okuwulira ng'afudde naye Kasirye Eggwanga ojja kujjukira nti yali mukwano gwange nze nnyo olw'ekitiibwa kyemmuwa emboozi etwanyumyanga yagamba nti akwaga nze muyita mukulu wange namukyaliranga nako Kasirye Eggwanga yali mukwano gwa kitange kwekanga abo abayeekera ne Museveni akimanyi ne Museveni oyo yeekwekanga mu nyumba ya jjajjange omugenzi Yosefu Walakira ebubuule so Kasirye Eggwanga twali tumanyiganye era nga tutuula mu kyama ne twogeramu ng'abalala bwekutubogeramu era nga Kasirye Eggwanga twogeramu ng'abaana bannambi ne mubuuza naye mmwe lwaki babakozesa okunyigiriza abantu bammwe si nga bwe ŋŋambye nti omuntu bw'afa omuleka n'awummula mirembe so muganda affe Kasirye Eggwanga awummule mirembe naye njagala ekyo kirage naddala mmwe Abaganda ba wano njagala kibalage nti bwe bakozesa okutulugunya abantu bo okuba occupyinga n'okuba enslaving okubafuula abaddu naye mwana wattu nawe bamaliriza bakusse buno obubaka njagala bugende wamanyinaze prime minister kati alaba nti wamaanyi nnyo Nabbanja oyo manyinaze tulamaga Wambogo Nabbanja naye munnange babakozesa ne babooza obwongo oluvannyuma ne bajjanga bakaaba bano bakina Kiwanda bakinani tewali muntu asobola kwenslavinga nga takozeseza abantu bo bwe batyo basobola okutemula taata waffe omugenzi Andrew Takome Kayiira mujjukira nti abaavaayo okusanitizinga entemula ya Kayiira n'okubibuzaabuza baali Baganda bawano twewale kyebayogeredde ababeni Kiwanuka nti ekirita Abaganda kiriva Buganda ekyo tulina okyewala fe abazzukulu tuli bazzukulu tetuli baana tuli bazzukulu Beni Kiwanuka bwe buzibu yafuna nfuna bulungi buli agezezaako tununula Andrew Kayiira bwe buzibu yafuna
nga bakozesa abantu be against their people. Nze siri wano kunoonya buyinza naye ndi wano okuplayinga role okulaba nga nnunula mwe abantu baffe n'abannayuganda abalala bonna munnange Kaddu Mukasa bwe mbeera mu Arua bampita Obini, bwe mbeera mu Acholi yenze Ogen Lapiem owulidde, bwe mbeera Busoga yenze Ngobi, naye abo bonna bambuuza naye mwana waffe bampita mwana waffe ne mwana waffe e Buganda kiri kitya mwabe Buganda lwaki buli awakanya programu z'oleeta, lwaki buli awakanya obubaka bwo, lwaki buli gwe bakozesa okulwanyisa Muganda, lwaki n'abamu bambuuza nobuuza Dan Magic yambuuza n'agamba omanyi Dan Magic oluganda lwo lumu lumenyeka nakana igwe nga sikulaba sikulya ku radio yamwe story ki. Of course ebyomunju tebitotolwa mbagamba anja kugenda ye waffe naye ekyo kiba kibuuzo nti naffe kenyi tulina okwetunulamu. Olunaku lwa leero Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Okimanyi twakiretako ne ku debate tewakyaliwo Buganda waliwo Central Uganda bagita Central Region, Acholi weri Ankole weri Busoga weri n'ebitundu ebirala. So tugendeko mu break kansubire nafuna omukisa tukomawo era awo wenyini wokomye wotandika n'akalala kenjo okusaba oyogeko nga tetunava ku kiri ekyamawanga ku bigambo bya mukulu Nobert Mao mukulembeze munno you a political party leader. Nobert Mao is a political party leader. N'ebigambo ebibadde waawo bwe tujja omaliriza ensonga yo tugende naawo zimba ensi yo ng'otunula gye tuva ne gye tugenda.